Abaddukanya omuzannyo gw'omupiira mu Uganda aba Federation of Uganda Football Association batongozza buto engule eza MTN FUFA Awards 2024 oluvannyuma lw'emyaka 4 bukya zasembayo okubeerawo. Kikakasiddwa nti engule zino ez'abasambi abasinze bannaabwe za kubeerawo ngera kusomwezi 3 omwezi ogwokutaano wali ku Serena Hotel mu Kampala. Zigenda kuddamu nga 3 May. Mu mukolo guno tugenda kuba nga tuwa ebirabo oba nga tutongoza abawanguzi baffe ekirabo ekinene ennyo oba ebirabo binene ennyo. Omusambi w'omupiira asinze banne ow'omwaka omusajja n'omusambi w'omupiira asinze banne omukyala. Era abo bakuva ku awards nga beevuga mu mmotoka za kapyata empya. Naye n'abawanguzi abalala bajja kufuna omudaali era bafune ne ssente enkalu. Piira okutwaliza awamu ye sport ye kyasinze obunene mu nsi si mu Uganda mwokka naye mu nsi. Era twakirabanga kintu kijja kuba kirungi bwe tu supportinga FUFA mu ku identifyinga si bazanyi bokka ba coach ba media tubeere nga tusobola okuba rewardinga. Kyova olaba twafunye akasente akatonotono ne tukaweereza FUFA okubeera nga basobola organizinga ebirabo okurewardinga mu MTN FUFA Awards. Kinajjukirwa nti ezaasembayo mu 2021 mu balenzi zaawangulwa eyali omululutanyi wa Vipers Bobos Byaruhanga, ate mu bawala ne ziwangulwa Fauzia Najemba owa Kampala Queens. Omusambi w'omupiira anaaba asinze mu basajja ne mu bakyala buli omu wakuweebwa emmotoka kapyata. Engule ezaasooka zaaliwo mu mwaka 2015 nga zaawangulwa Farouk Mia mu basajja ne Sandra Nabweteme mu bakyala. Engule endala ezigenda okugabya okuliko ttiimu y'abasajja ey'abazannyi 11 kw'ossa ey'abakyala 11 abasinze ziyite Best 11. Omutendesi w'abasajja asinze kw'ossa atendeka mupiira gw'abakyala asinze. Goolo enaabemeze zinne waazo. Ekibinja ky'abawagizi ekisinze okuwagira omupiira omuzannyi wa Uganda agukyangire ebweru w'eggwanga asinze banne kw'ossa engule endala nnyingi. Abel Kitaka, Salt TV, Omunnyo.